bayimbye ba Ganda boyz. Kakati abakulu abo ku Serena kye tugenda okukola bagenda kuddamu okunga abantu nga bwe bakunga abazungu ne bagenda mu America ne bayimba ekitiibwa kya Buganda kiri kyabanyumira ennyo nga kirimu orchestra y'amaanyi. Ku luno bagenda kukunga bannayuganda nga Vision Group yeekunga. Kakati abanaasinga kiyimba obulungi tugende babatwale e Bungereza bakiyimbe bulungi nnyo nga kwegakumanyisa ekiri e Uganda kika. Abakulu bano bakomye oggulo okuva e Bungereza era twabaniriza ku kisaawe Entebbe nagenda mu Serena gye basuze era gye tugenda okugenda tutte omukago gwaffe katusooke tulage ebyabadde Entebbe ate era nga batuddiramu eyo partnership egenda otambula. Tulaba abakulu baabano batuuse the Ganda boyz balina ekintu ne Bukedde kitugenda banjulira bane bakulu mukulike ekkubo bannaye obwedda tubalinze muganda wange mukulike ekkubo obwedda tubalinze endu emigugu nga mingi mutuleetedde ki oliwo ebyokwasa tekiina mutawaana yese naye nga mukulike nga munyirira leka naawe nga tukoye bwetu titwasuze tutambula mwavudde tuvudde Bungereza tuze ne Emirates twayise Buwalabu kikigwe ng'osiriza owange essanyu limbuga njagala kulya ku ttooke mazima owulidde omisi kate gomisi ndowooza oba kinaaba kya nnyanja ekikalu nedda tukibisiwaze kibisi bannaye mukulike kale munange tulina ekintu kyaffe ekibbiitu kiri kya Bukedde yes kyetegedde mu butuufu tutuno tuzze kyekisinga obukulu okubeera nti ffe ffennyini tusituse ne tujja ekyo kimala bumaze okulaga nti tuli beetegefu. Amannya gabadde Dennis Mugagga Ganda boyz. nze Daniel Sewagudde Ganda boyz. Yes sir. naye ndowooza mugide first class temulabika bukoowu nedda ekyo si kikulu ekya class si kikulu first class eri mu ggwanga mwennyini wano eggwanga lyetuzzeemu lyeriri first class first class shoni Uganda esinga Bulaaya awo tyo mwabisaka ekintu kyaffe mukiyitiremu abantu bakitegeere kyetugendako competition zaaki bagenda kwegamba nga mukyali wano ku airport kuba kyekibakomezzaawo mbadde mubeera Bulaaya. Kakati ensonga esinga obukulu yeyokubeera nti tugenda kwasaganya ekitiibwa kya Buganda ne Bukedde TV. Tubadde nga tugamba abantu nti tugenda kulanga media company gye tugenda okukolagana nayo, so leero tugenda kukola omukago ne Vision Group era tugenda kubeera tusunsula mu maloboozi agayimba ekitiibwa kya Buganda. Bwe tunaamala okusunsula amaloboozi ago kwayo tugikwate etendekebwe etwalibwe e Bungereza okuddamu okukola abazungu kye baakola naye nga ku luno bannayuganda be bakikoze. Leero bannange abaana mwabalaba nga bakuba ekintu kino emugaa nti abaddugavu ffe nga tetukiriimu kyabazungu leero bakibaleetedde. Mukulu ekirowoozo mwakijjawa? Owange nga bw'ayogedde kitiibwa kyawa kya Buganda songerako naye omusajja onaba lwaki omusajja onaba reserved nnyo? Ensonga nnyingi ezimureservinga naye mpozi okwongerereza ku kyayogedde ekitiibwa kya Buganda ngenda giyita calling nti kitukakatako nnyo eyo gye tuli tumanyi tulaba obwetaavu obw'okuyitimusa culture ebyobuwangwa bya Uganda kati na buli bwe butyo ne tukirowooza nti nekitukakatako okubeerako nekyetukola tusituke tubeeko nekitukola kosi tugenza okulaba culture esereba morals zisereba okweyagala ng'abaddugavu kusereba ate eyo gye tuwangalira waliyo kye bayita identity crisis. Abaana be baweza emyaka 16 14 babula bwe baweza emyaka 23 balwala n'obwongo nga tebamanyi wa gye bava teri kintu kye bayinza kwekwatako nti kino kati ne tusalawo kitukisembeze kumpiko katono ndewe basobola okirabira omanyi bw'okiteekamuko ku bazungu ate nga kyewaffe kibeera kibagondeddemu ne basobola okukyagala. Oyogera ku baana abaffe b'endayo nakalama nga bazaaliddwa e Bungereza abo be basingira mu makomera bangi tugenda ne tukyala abasinga mu mental asylums bangi nga byajja bite ebyamakomera nga bwe nkugambye nti identity crisis. Omwana bw'aba tamanyi gy'ava oba nga talina kye yeekwatako oba nga neeka wamwesamba afuna okucyankalana mu bwongo kwe kukola ebikolobero effujjo n'ebintu ebifaanagana. Ekitegeeza tugenda kufunamu ekyo biki ebirala abazungu bye batwogera ku ki nga bannayuganda bannaye?
ekitiibwa kya Buganda kyaba kyamula nnyo okubajjukira twatambula ensi yonna continents omukaaga nga tukiyimba. Kyakyamula nnyo abazungu. Uganda emu ku nsi ezisinga obulungi kubanga ffe tukyogerako ensi tugitambudde ensi bagitambudde ne bagimaliriza kyabadde akugamba naye nga plani mugitegedde bulungi. Olunaku lwa Idi el-Adha kati katusooke tuddeyo ate ekibuli tuwulire kutuba gwe tovaako bukedde byonna ejja bikuleetera. فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له